Abantu ba Katonda naddala abakkiririza mu Kristo bakedde kwetaba mu kusaba okw'enjawulo okw'okuggulawo ggooto ya Bikira Maria ezimbiddwa ku kifo ekisanyukirwamu ekya Forest Paaka e Buloba. Okusaba kuno okulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Bishop Paul Ssemogerere. Ssaabasumba agambye abantu balina okukola buli kimu nga bakulembeza Katonda kubanga ye yekka ayinza okubayisa mu kusoomoozebwa okujjudde mu nsi eno. Era kitandi wali tuwangulira nga naffe tugumye tulina we tujja okugumira kubanga Omukama tukyali naye. Okuzimba ggulooto eno mu kifo kino nkola yakulangirira nti oli Mukatoliki okkiririza mu ekereziya banajjanga wano bonna banatuukanga wano bazira okulambula azze ku mikwano gwe okutunuulira nga Bikira Maria abatunuulidde. Ssaabasumba alaze okutya olw'ebikolwa eby'ekko ebifumbekedde mu ggwanga omuli ettemu obubbi obulyake n'obukenuzi n'asaba abantu okwekuba mu kifuba. Kikubagiza nnyo bannaddiini bano basaserdoti naye naffe abepisikoopi okulaba nga ensi eno newakuba tulinamu ebizibu bingi, tulinamu ababbi, tulinamu empisa embi, obugwenyufu, tulinamu obulimba, tulinamu obutaagala Katonda ng'oli tali ku Katonda tamumanyi namumanya, abamu ideologically nga tayagalira ddala kumanya kukikwata Katonda, abalala batukubiriza nga bayise mu social media abonemu ddala abakulu okulaga nti Katonda ayinza okuba taliiyo. Oluvannyuma lw'okusaba kuno Ssaabasumba akulembeddemu omukolo gw'okuggulawo ekifo kino era n'akiwa omukisa. Bagadde abantu babeere nga bamanya nti Katonda buli wamu abeerawo wadde ekifo kya kusanyuka naye ate wonna abeerawo. Tulina okubeera nga tumutendereza ebbanga lyonna okuyita munnyaffe Bikira Maria okulaga ensi amazima ago. Maria nti bw'oba omusabye kyomusabye akikutuusiza eri Katonda. Era twebaza nnyo kwagalana emirimu gyekoze nga twaliramu obbosa ne mukyala we. Tuwulira bye tukola bye tusinga okuteekamu ssente abantu bategeera kitono naye byebyo era bye bitweyagaza bye bituwa amaanyi. Era twebaza nnyo abantu bonna abasobodde okukitegeera ne bajja okubeerawo nga Bishop apulesinga ggulooto. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina, Gambuse.